obulumbaganyi obulala obwakoleddwa obw'ekikambwe ku ka road block akatono aka UPDF kosookerako olyoke otuuke ku road block ennene eyingira mu Gadafi Main Barracks e Jinja. Obulumbaganyi buno bwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa Novemba ku ssaawa 3 ez'olweggulo. Abazigu abatannategerekeka abakoze obulumbaganyi buno ne batta Sergeant eyamu Simon Peter myaka 45 ne balyoka bakuuliita n'emmundu bbiri omwabadde eyiye n'eya munne gwabadde akola naye okukuuma ku ka checkpoint kano akatono. Bye twakazuula biraga nti abazigu bano bakozesezza omukisa ogw'abasirikale ab'omuswaba kwegamba wabaddewo omusirikale omu yekka eyabadde ku ka road block kano akatono. So bino byonna bye byaviiriddeko abazigu bano okukola obulumbaganyi ku musirikale ono ow'amagye ne balyoka babba n'emmundu bbiri. Mu kukola obulumbaganyi bakozesezza ekiso okufumita omusirikale ono mu kifuba, then oluvannyuma ne bamukuba n'amasasi 3 agamuttiddewo